Bannayuganda abeebalama enteekateeka za gavumenti zessaawo okubakulaakulanya naddala eya parish development model gye bujja bandikifuuwa nga bakizza munda kubanga eno yandifuuka ekyetaago nga bwe guli ku ndagamuntu. Even if you are rich, you have money, as long as you're in the parish register, because all other development interventions are going to pass through the parish, and they will pass through that circle. So all members must belong to that circle. Ekwata kuli muntu yenna mugwa kabe mukozi wa government kabere musirikale mu government kabe muntu muwejjere kabe muntu yenna ne babasomesa n'abasawo. Bino byogeddwa abakulembeze mu district ewakisa abakulembeddwamu akulira abakozi Alfred Malinga ng'ono abadde wamu n'akulira okuteekerateekera district Galabuzi Pade ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu RDC Justin Mbabazi nga bano babadde mu nsinkano n'abakozi ba gavumenti mu district eno wakati nga beeteekerateekera okutongoza enkola eno ya parish development model ku mukolo ogugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Bano bategeezezza nti ebibiina by'obwegassi ebiwerera ddala 100 byamaze dda okutondebwawo mu disitulikiti eno nga bakutongoza n'ebirala ebiwerera ddala 3 ku mukolo gwennyini olwo ebibiina bino biweebwa ensimbi kuba zaamaze dda okuyita mu mitendera gyonna egyetaagisa. First general meeting sat in all the 100 circles. We have no household in Wakiso as of now that has received money. And that is a big issue as we speak. Omukungu Galabuzi Pade agamba nti bannayuganda bakyalina endowooza embi ku nteekateeka ya parish development model olw'ensonga nti tebatutte budde kugyekennenya bagitegeere nga bano abasabye okugijumbira kuba mwe mugenda okuyitira buli nkola ya gavumenti yonna nga bw'alambulula. Kuba gye tulaga mu maaso egenda kubeera nga butaba na ndagamuntu nga tulina services muzokola kizofuna. Kati omuntu atewanisa mu parish development model gye tulaga tagenda kuddamu kufuna ssente zetuwogerako kazibeza abavubuka kazibeza abakyala kazibeza abawejjere. Agamba nti ku nkola zonna ezizze zibangwawo eno ya parish development model kyekyokuddamu ekya bonna nga n'olwekyo kikulu bannayuganda bonna okugyetabamu kibayamba okufuna empeereza endala gye bujja. Tukola participatory planning nga tuyita abatuuze bonna mu kyalo ekyo ne kumuluka bajje batulwe obuweereza bwe baagala ku gavumenti obakola amazzi obakola nguudo obakola amasomero obakola ekintu kyonna kyonna naye ekyenkizo ekiri mu parish development model abantu kyebasinga okutunulira kyekya ssente z'abawejjere. Yakulira abakozi mu district en Alfred Malinga aweze nti wakufaafagana n'omuntu yenna yeesomye okugootaanya enteekateeka eno ng'ayogere ne ku bantu ababasa ku nninga nga baagala enteekateeka eno etongozebwe n'ategeeza nti yesi wakupapya kubanga ensimbi zino era zaakufunibwa abo abalina okuzifuna. The recovery measures are there. That's why when you are applying for that money, you are supposed to be prepared to select a good enterprise which can make profit. And you cannot get money. Once you apply, your application goes through several steps to assess whether the money that you're getting, you'll be able to put it in proper use, and whether what you want to do will make business, whether to produce profit, and you are able to pay back. Ne RDC Mbabazi aliko byalambuludde byagamba nti bikyetaaga okutunulwamu kubanga bo ng'abakulembeze beeteefuteefu okutambuza enkola eno mu bantu. SACCOs eziri formed tulina okulaba nti abantu abalimu be abatuufu okubeeramu oba mulimu abagagga abali mu PDM ate nga bo si bamufuna mpola. So actually kye twagala okuteekako ennyo essira okulaba nti SACCOs zino we baali bazifoominga abawejjere be balimu mu SACCOs oba si bawejjere. Bano baliko bye basabye bigonzebwemu omuli okubawa ensimbi ez'okukozesa mu kulondoola enteekateeka eno kuba bino byonna babikola wakati mu kunyigirizibwa awatali wadde embalirira ebayambako. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.